Butereevu nkwaniriza bambi gwe onaana ku Faali TV UG enkyaliro ngenda kusaba bambi osubscribinge mwasuze mutya nno mwenna abalungi abakeredde ku Faali TV UG nammwe abagigoberera mbaniriza olunaku olulwaliro ngenda kusaba bambi bw'oba oli mupya osubscribinge ku YouTube channel yaffe eno wantu batusaako olugambo oluba lutambulatambula lwose okuyita gospel news kossa ne amawulire agaba gaakagwawo kossa n'ennyumba z'abasiribiri tubitabika wamu byonna byonna netubikutuusako wano ku Faali TV UG kyonna okola kusigala nga bambi otufollowinga amawulire g'abasiribiti ojja kuba ogafunira wano kossa n'olugambo olw'ensonga sigala bambi nga otufollowinga buli vidiyo gye tuteekayo ngenda kusaba bambi obeere nga osobola okulabika nga ogiraba kijja kuba kikola amakulu g'amaanyi nnyo Faali TV UG ngenda kusaba bambi osubscribinge ganyingiddewo nago bambi ga Emmanuel Lwasa bambi jjukira ennaku zino obulamu tebutambula bulungi nnyo okuva Angel yamulekawo wabula ate ate abadde yakamala ate okumulekawo ate Dizza Luzinda kiwamu ena Dizza Luzinda mumumanyi muyimbi Munnayuganda wabula essaawa zino tali muno mu Uganda ali mu diaspora ali wabweru wa ggwanga agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo n'agamba Lwasa nti ye yandiyagadde okuddiŋŋana ne Lwasa kubanga omukwano gwabwe gwali gw'amaanyi nnyo Dizza Luzinda ne Lwasa agenze ku Twitter n'apostingayo n'agamba nti ekyasinga omu ekyokwawukana ne Lwasa kyali kintu kimu mbu Lwasa yali akwanakwana nnyo Lwasa yali tayisa sikaati Lwasa yali akwanakwana nnyo buli mukyala gw'asanze era Dizza Luzinda ategeezezza nti nno singa Lwasa yali talinamu mizeejo nga yali talina muze gukwanakwana buli omu singa kati omukwano gwabwe gukyagenda mu maaso kuba agambye Lwasa yali amwagala mbu nnyo kubanga mbu yali asaza 100 ku 100 mbu yali asaza 100 ku 100 mbu era yali musajja w'amaanyi nnyo era musajja atambulira ku mulembe kubanga ssente zo alina naye ekyasinga omu ekyokwawukana naye mbu yali akwanakwana nnyo era Dizza Luzinda ategeezezza mbu Lwasa singa anaasobola okweggyamu omuze ogukwanakwana buli omu ajja kuddiŋŋana naye nga ye Dizza Luzinda Dizza Luzinda ategeezza nti no ye aba asobola okuddiŋŋana ne Lwasa kuba Lwasa yali amwagala laavu yali amuyinako mbu yali laavu y'amaanyi nnyo agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter ono ategeezza nti no Lwasa ekyama ekyokulabika nga yawukana naye kukwanakwana nnyo naye nga ye Dizza Luzinda Lwasa yali amwagala nnyo bambi yali amwagala omukwano gwabwe gwali gw'amaanyi nnyo ate Dizza Luzinda ategeezza nti nno essaawa zino Lwasa abakyala bagenda afuna bonna abasinga bamwagalako ssente naye ate ye nga ye Dizza Luzinda ategeezza nti nno ye yayagalanga Lwasa ng'amwagala kuva ku ntobo ya mutima gwe ye yali tamwagalako ssente nedda yali amwagala ebintu ebya laavu ebintu ebya ddala ebireruyo kuba Dizza Luzinda ategeezza nti nno ye ne Emmanuel Lwasa mbu bavudde wala Bannayuganda kye batamanyi nti bavudde wala era ye ne Emmanuel Lwasa kuva dda nga bakyali bavubuka basinkagananga era nti nno bantu Bannayuganda bwe babalabira nga baagalana abasinga balowooza nti nno gwe gwali gusoose okulabika nga beesisinkana naye nti tekyali kituufu bali bavudde dda nga baagalana era nti era ogwo mulundi gwe baabalaba nga baagalana n'ekifaananyi kye beekubisa nga bali mu buliri nti si gwe gwali gusoose baali bavudde wala nga laavu yaabwe y'amaanyi nnyo wakati wa Dizza Luzinda ne Emmanuel Lwasa era Dizza Luzinda ategeezza nti nno Lwasa yali amwagala nnyo bya nsusso mbu laavu yali amuyinako yali y'amaanyi nnyo nnyo laavu gye yali amuyinako kuba baali bavudde embuto nga ba mukwano kati bwe baakula ne baagala ne bivaamu ebya laavu kuba Dizza Luzinda ategeeza nti mbu n'ebiseera we yasomeranga Lwasa yateranga okumukyalirako ku ssomero gye yasomeranga Lwasa yamukyalirangayo ne basinkagananga kino kiraga nti ye amanyi nnyo Lwasa n'okusinga ate bano abakyala balala bazze afuna era ategeezza nti nno ye mwetegefu okudda ewa Lwasa kati n'akyusa mu nneeyisaayo kuba Lwasa yali amwagala nga mukwano gwe ate nga bava mu by'omukwano kumanyi bagamba ebiseera ebisinga nti nno bagamba wasa mukwano gwo towasa maaso na kabina kati ye Dizza Luzinda ategeezza nti nno Lwasa yava ku mulamwa n'atandika okulabika nga ate amuvvoola akwanakwana abakyala mu maaso ge
naye nekimwetera okulabika nga amwetamwa n'okulabika nga tafuna mirembe gyali ewalwa. Era nga Desire Luzinda ategeezezza nti nno ekyasinga okulabika nga kimutabula ne Lwasa kyali kintu kimu kukwanakwana ate ng'akwana mu maaso ge. Era Desire Luzinda agambye nga ayawukana ne Lwasa yamugamba tojja kufuna mukyala akutegeera nga nze. Desire Luzinda ategeeza nti no yakimugambako ko Lwasa. Era Lwasa essaawa zino naye atandise okukiraba. Era Desire Luzinda ategeeza nti nze ndi mwetegefu okudda eri Lwasa kasita n'abeera ng'akyusizaamu mu nneeyisa ye n'alekera nga okwanakwana buli omu n'akkakkanya ku mukyalo omunze n'abeera ku mukyalo omunze newankubadde kale aba asobola okukwana naye nga takwanira mu maaso gange. Desire Luzinda ategeeza nti Lwasa ekyasinga omumutamyako nga kuba kwana akwana abakyala mu maaso ge nga tamuwadde katiibwa kyokka ate nga baali bavudde wala nga baagalana laavu yaabwe yali evudde wala kubanga nga bakyasoma basinkagananga. Fadi TV yo gigenda kusaba mbi osubscribing sigala nga otufollowinga ago ge gatambulatambula mubeere bulungi mwera.